Omuwandiisi w'enkalakkalira wa Minisitule y'Ebyensimbi Keith Mwakanizi olunaku lwa leero bimusobedde ababaka ba Paalamenti bwe bamuviiridde mu buntu oluvannyuma lw'okulaga empisa ensiiwuufu ng'abakanyugira empapula bwe babadde bamukunya ku mbalirira z'enjawulo z'alinako obuvunaanyizibwa. A senior accounting officer, civil servant, you throw a document. And that's why I say you are taking us for. Don't think we are senior 60 here. Yes, it's the minimum qualification, but you're above that. You are doing it intentionally, my blood brother, and kindly respect members of Parliament. Yeah. Keith Mwakanizi ateekeddwa ku nninga okunnyonnyola engeri obukadde bwa $1 obusukka 10 gye bwayingiramu mu ggwanga ne bukozesebwa kyokka nga talina nsonga nnambulukufu ngeri ssente zino gye zaatuuka mu bitongole eby'enjawulo yadde ng'alina embalirira y'ensaasaanya yaazo. Kino kinyizizza ababaka nga baagala Keith annyonnyole engeri gye yafunamu embalirira y'essente z'ataamanya ngeri gye zaatuuka mu bitongole kwe kukanyugira ababaka empapula nga yeekandagga olw'ababaka okumulemerako. Oluvannyuma Keith amaze ne yeetondera ababaka olw'okulaga empisa ensiiwuufu. I sincerely apologize. Sente zoogerwako zaali ziteekeddwa okuweebwa yunivasite za gavumenti n'ebitongole ebirala ng'era zaaweebwayo mu ngeri etamanyiddwa. Omubaka wa Kalungu West Joseph Sewungu yennyamidde nnyo olw'empisa ensiiwuufu Keith z'ayolesezza era n'ategeeza nti sente ezoogerwako Keith azimanyi bulungi kubanga tewali sente yonna eyingira mu ggwanga nga temanyikiddwako mayitire. Awulira alina obuyinza bungi nnyo n'okusinga ababaka ba Paalamenti. Kyova olaba byayagala byakola ate ekyo kiri ku Mwami Museveni kubanga abalaba bakyusa ye takola ki? Takyuka. Permanent Secretary Mulamba nga tamanyi sente ziweebwa Makerere ate ng'etteeka erimufuga werina amanya bwe bazispendinga aba ajooga lukiiko. Bw'atyo bw'abadde atwala komiti abakozi babatwala waggulu eyo. Naye ekyo ate alowooza nti abaka Paalamenti atwalira mu kiti ky'abaagala sente za mmotoka kati ababanye emmotoka baatufuula abawansi ennyo. Naye ng'akakiiko ka paaka tujja muzza mu shape naffe abava mu musaayi gwe. He's a civil servant ate kukuwa respect abaka Paalamenti ate alina okujja nga ali composed. Sewungu era atiisatiisizza nti agenda kukola okunoonyereza ku Keith Mwakanizi ku by'obugagga by'alina mpaka ng'aggiddwa mu Ministry ya Finance avunaanibwe ku by'okweddiza ensimbi y'omuwi w'omusolo. Awulire ennaku ezo mu bwawola ne gavumenti sente nga zigibuze sente zakoze ebyo mbiwulirayo naye tujja binoonyereza. Abo abantu be bantu betugenda okusooka okunoonyereza akama nga tetubakwate. Why? Kyangu nnyo mukwata sente zabbye. Ofuna omusaala gwa sente mmeka zofunye mmeka obugagga bw'olina wabujjawa. Wano wala akataba kakubeebwa obugagga bwe. N'olwekyo enneeyisa eyo njirwanyisiza ate situja jikkiriza. Y'omu ku bantu abayisamu abaka Paalamenti amaaso ne Paalamenti. Kyova olaba bye tusalawo si byakola. Constitution byemugamba yagenda ku bibye. Kingdom TV, Samla Hanifa, amalindirire. This is Kingdom TV.